a journalist. You strike a journalist. Police ezze bukubirira okugumbula abasawo abadde bateekateeka okutambula nga bolekera palamenti nga bano babadde batwala wa sipiika ekiwandiiko omuli ensonga zaabwe zibaagala zikolweko bunnambiro. Abasawo bano beegatira mu kibiina ekya Uganda Medical Association nga poliisi bakumye mu muko gubalagala nga bwe balagira okudda gye bava era nga babaddewo ensitano y'amaanyi nnyo. Gye buvuddeko abasawo okwetoola eggwanga lino baateeka wansi ebikola baali baagala gavumenti ekole ku nsonga zaabwe omuli okubongeza omusaala kosa okusasula abo abali mu kutendekebwa oba bayite ba medical interns n'okusa ebikozesebwa malwaliro gonna mwe bakolera. Kaakati bano basoose kutuuza lukuŋŋaana lwa Banamawulire ku Mulago Guest House nga Dr. Luswata Herbert nga ssaabawandiisi w'ekibiina ekibagatta gy'asinzidde n'ategeeza nti gavumenti eremereddwa okutuukiriza ebyo pulezidenti w'eggwanga byalagira bikolebweko nga kakati embeera gye balimu tewoomya nnakabululu. Kulowooza ku nsonga ya kuggyawo ssente zino kuba kigenda kukosa abasawo bano, kigenda kukosa system ya Uganda, kigenda kukosa bannayuganda abafuna obujjanjabi mu malwaliro. Eyise ssente zino zigende mu budget. Minisitule y'obulamu esobole okusasula abaweereza aba senior house officers ne ba intern basobole okuwa obuweereza eri bannayuganda. Dr. Herbert Lubega agamba nti ekisinga okubaluma kwe kuba nti balina obukugu bw'amaanyi kyokka nga bakolera mu mbeera mbi nga abasawo tebalina we basula. Tina units 32. Okay, no, units nkaga mu 2. Doctors Village, where I'm the chairman as the chief resident. Unit says nkaga mu 2 zali ziberamu abasawo abasawo nkaga mu 2. Omusawo mu buli nyumba y'ebisenge ebimeka ebisatu. Neka tuwe tuogerera ntula ku allocation committee yenjeze nyumba ne tukola call bane mujje mukoleki mujje musabe nyumba tulina space bwe abana nga 10 kwa tuli 5 asatu mu 6 mu mugato kuva mako gusoba paka mako ogusembayo abana baso mu 10 ne oba buyumba 2 bateka lengo manyu obimba mu bagalo yingira mujagene mu bulabi. Professor Simwe Frank Nuwabinda nga yakuli abasawo abalongoosa agamba nti kino kye kiseera ministry eveeyo ebeeko ne kyekola oba si kyo omulimu eguwe ab'amalwaliro ag'obwannannyini babayambeko. Muba nga kibasuseeko nga amalwaliro gammwe aga supervising aba interns galemeddwa mukkirize amalwaliro g'obwannannyini nago gatandike oku supervising abasawo. Kubanga mwe omulimu gwammwe aba Ministry of Health ne Uganda Medical Dental Practitioners Council omulimu gwammwe is oversight and regulation. Banira bemulugunyiza ku bakungu Ministry y'ebyobulamu abalina enkola eyaani akumanyi bwe gutuuka ku kugaba emirimu. As we talk, we are worried, we are anxious, we don't know our fate. We would be happy to be worked on or operated by a doctor who is hungry. A doctor who has not eaten for the whole day is now operating you. Who of you would be happy? Oluvannyuma bateesezza nti wiiki ejja baakwolekera ku palamenti batwaleyo ekiwandiiko kyabwe muli okwemulugunya kwabwe kyokka nga waliwo kino abakiwakanyiza nga baagala kikola olwaleero kyokka nga abasirikale babadde bayiiriddwa mu kifo ne babalemesa. Mutiyagaasa akubiddwa ne bannamawulire tebalekeddwa bbali nga wano abamu ku basawo abadde beekalakaasa bakwatiddwa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku Lwaki STV agaleero.